Ebyongo bitadde ku mabbali amaka oba abooluganda lwe yaliko ssenkagale w'ekibiina ky'ebyobufuzi kiri ku ludda oluvuganya gavumenti y'eggwanga Uganda ekya Forum for Democratic Change Dr. Smith Warren Kizza Besigye Kifeefe batabuse nga baagala gavumenti y'eggwanga lino Uganda eveeyo ennyonnyole lwaki etandise okwongera okunyigiriza omuntu waabwe n'okwongera okuzimbula ebiragiro bya kkooti. Sabbiiti ewedde yonna yagenze okuggwako ng'abooluganda lwa Dr. Kizza Besigye bakyali mu kukulumira ebitongole ebikuuma ddembe bye balumiriza okutandika okutyoboola eddembe lya munnaabwe nti olw'okuba kkooti ensukulumu yayisa dda ebiragira ayimbulwe kyokka ne bagaana. Bino byonna byajjawo oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti Besigye yasalawo okutandika okwekalakaasa mu kkomera n'agaana n'okuddamu okulya emmere ng'agamba nti olw'okubanga poliisi yali eganye ekitongole ky'amakomera kyali kiganye okumuyimbula naye yali si wakuddamu kulya mmere okutuusa ng'amaze okuyimbulwa. Kaakano bino byayongeredde ddala okusajjula embeera ye ey'ebyobulamu era abooluganda lwe kye bagamba nti obulamu bwe ne mu kiseera kino tebunnaba kutereerako n'akatono newankubadde nga yaddusiddwa mu ddwaliro. Winnie Byanyima ategeezezza nti tebagenda kutandika kugumiikiriza mbeera yeefaananako bweti era baagala n'abakulembeze bonna omuli ab'amadiini n'abakulembeze bonna mu mitendera egy'enjawulo okuvaayo batandike okulwanirira eddembe lya bannayuganda kubanga ekyo Katonda ky'abaagaza. Ono era alabudde n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti kyonna ekinaagezaako okutuuka ku Dr. Smith Warren Kizza Besigye Kifeefe abeere mwetegefu era akimanye nti yagenda okubanga aleesewo embeera ye ey'akatuubagiro ng'azina n'ow'enkufu nga bba abooluganda si baakumusonyiwa. Tulina message eya President Museveni katumugamba kyekinaatuuka ku Besigye kyonna tujja kumanya ani akikoze ye Museveni. Ate tusaba abakulembeze b'amadiini batuyambe boogereko eddoboozi lyabwe twagala liwulira nga banenya abantu bano abamenya amateeka mu ngeri eno. Byebyo byokka tetulina birala bya kwogerako. International community tugisaba etubeera abajulizi mu kino. Tetubasaba nga politicians kubanga ffe tuwali muntu yenna anoonya ekifo mu gavumenti oba omulimu. Tetuli politicians naye tuli ki bantu ba famire n'eddoboozi limu. Tusaba mutte omuntu waffe, mutte ba waffe. Kyetubasaba kyo.